mbikole nga mukimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi yatwala obuyinza ensi yagiwamba tebakulya temugenda kufuna official announcement nchiddamu. From today onwards, I'm calling upon all Ugandans, please get know that Muhoozi overthrown his father indirectly, is now in control of this nation. No one will come publicly to tell you that Muhoozi controls Uganda. No, because they fear that it might spark the revolution and the entire family will lose each and everything they have right now or they hold. So they are doing it tactically or indirectly, but Muhoozi holds the power from his father. That's why he commands police, judicial system, all ministers, each and everything in Uganda is under Muhoozi, with the guidance of his uncles and some crooks who are robbed the country to the extent that even Ugandans can't survive anymore. So it's up to you to wake up. Don't wait for a public announcement. It is official now. Media ngetwalidde byonna byonna social media, mainstream media, radio kubanga bakola omulimu gw'amaanyi mu ggwanga. Lwaki mulemesa abamawulire okufuna information ekwata ku muntu omumbeera gye yabaddemu? Lwaki poliisi n'ebitongole by'okwerinda mwasazeewo mukole muteekewo kateni abantu balime kulaba mbeera Eddie Mutwe mwali bwe mubanga mukkiriza nti Eddie Mutwe yabadde mu mbeera nnungi? Kitegeeza ekikolwa kye mukola kimenya mateeka mu ngeri yonna. Tosobola kuŋŋamba nti wakutte Eddie Mutwe n'omuleeta nga mukutte mumuwaniridde ate ne mutandika okuteekawo kateni oba olukomera nga temwagala abantu bamanye Eddie Mutwe gyali. Mukitegeeza buli kye mukola kyonna mukola kyamenyebwa mateeka nga muli ku biragiro bya mukama wamwe Muhoozi. Mwena mwe batadde mutegedde bulungi nnyo naye nga ate njala bajjukiza mu mateeka amatuufu. Katube muzi n'ensi ze tulimu teri musibe akwatibwa n'atulugunyizibwa tekikirizibwa. Era bw'okwata basooka kutwala mu ddwaliro for medical check-up ne bakebera buli kirwadde kyonna era bakubuuza n'okubuuza omusawo akubuuza bakubyeko nti nedda n'akola report temuntu gumutwala mulamu talina buzibu nebalyoka bakutwala mu detention center oba deportation center oba mu komera. Era ku file kubeerako case file yo kubeerako ne health status yo ey'obulamu bwo. Kati njala kubuuza bannayuganda mwenna abakwatibwa ne baganda yaffe bonna abatulugunyizibwa wali olabyeko munnayuganda yenna ng'aliko medical report oba health status ye? Tebeerangayo kubanga mu mateeka amatuufu Comrade Eddie Mutwe n'abalala balitibwa mu kooti nga bafeenya bamenya mateeka. That's human rights abuse. Yensonga lwaki tubagamba twagala kutereeza ggwanga lino tuggyeko gavumenti y'omunnakyemalira Museveni ne banne buli kintu kidde mu mateeka. Kimenya mateeka okuba omusibe kubanga naye ayina eddembe ye. Ekyo mukitegedde bulungi. Judicial system mugitegedde bulungi nnyo. Kati Muganda wange alinda bakwano banawusinga nti Muhoozi is the current president of Uganda. Togenda kirabako wantu wonna ojja kiramu bikolwa eby'ekitemu eby'ekikambwe. Lwaki byakikambwe? Muhoozi alina ekifaananyi kyayagala okusiigira ensi kyekiriwa. Muhoozi ayagala kusiigira ekifaananyi ensi ne bannayuganda nti mukambwe nnyo n'okukira kitaawe era tajja kukola ki kuzanyirwako. Na kino kanti bagambe mojja kirabako mu katemba go bagenda otuzanyaawo mu katemba go bayinza otuzanya ng'omwaka gugwako oba ng'omwaka gutandise n'okulonda kuwedde. Muhoozi ayagala kwata baminisita ba MP n'abantu mu minisitule ez'enjawulo ng'abakutte saako ne bagenerals mu magye nti bano bonna abadde bali banguzi balyasereza omuw'omusolo era ye abakutte bavunaane nga ye olw'ensonga tayagala kuleka abantu bonna nga babasereza omuw'omusolo n'okweyambisa obyesereze sente z'omuw'omusolo. Ekyo mugenda kirabako olwali ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Muhoozi ekifaananyi kyasiga waliwo omuzanya gwe bagenda otuzanya nga gugwako kulonda enda kwabamu bapermanent secretary n'abamagye abanene agambe nti bano bakutte kubyekuusiriza mu kulya mu nsolo kwessaako n'okubba ensimbi w'omusolo ye mu gavumenti ye tagenda kukkiriza bintu byakulya nsimbi nakubba sereza ggwanga. Ekyo mukirinde kano muli kasalo ne mukazza. Kati awo tuvuddewo
Muhoozi agezaako okusiga ekifaananyi nti agenda kubeera ruthless oba dictator atasaaga, nga kino akizimba mu bannayuganda mu kirabe nti agenda kubeera dictator atasaaga, kubanga mujjukire ekifaananyi kyazimba ayagala kweteeka mu nkola ya Mpalembaaya owa North Korea nti ye buli kyayogera tekiddibwa, buli muntu alina kuvundama ku maviiviige era kyayogera tebakisazaamu kikolerawo. Kim Jong-un kyayagala okweteekako ekifaananyi ekyo. Kino mujja kiraba, mujja kitegetunga nga mukirako. Muhoozi azimba ekifaananyi ekya president wa North Korea oli nakyemalira Mpalembaaya kyasiiga kirage bannayuganda nti kyayagala okubeeramu nga ye, oba kyayagala okusiiga kyekyateeka munda. Nnyo ekigambo teeka munda bw'okiza mu Luzungu kikuwa erinnya lyenkutegeeza. Ekigambo teeka munda kize mu Luzungu ojja kufuna erinnya lyenkutegeeza, president ojja mumutegeera kuba nina kyemalira ali waggulu mu Yobu mujja tegeera. Kati bano be bakingiriza Muhoozi Kanyerugaba mu by'okukola. Kuliko kitaawo muto George Kandadaho Salimu Sale, oyo y'omu ku bo. Kuliko kojjaawe Kahanga Muhanga, kuliko kojjaawe Angenda, kuliko mukwano gwe bafaanaganya obwongo Baramu Barugahara oba obwongo yabujja ya Beijing simanyi Baramu, kuliko Mpuuga the Mapuuga, kuliko Saalonga Mulengejja Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga n'abalala byano bamukontrolinga omuwa amagezi kikyalina okukola kubanga bye bawujja obunyama. Ensonga lwaki bano bawujja obunyama bakimanyi nti buli mubbi yenna ayagala okusigaza ebyobugagga bye alina kuwagira ono kubagobala nti yayinza okudda mu bigere byani yalina obuyinza essaawa zino. Kali ensonga lwaki bamuliko bamudeddeza bo bakolagana naye, era yensonga lwaki n'abaana bonna bannamawulire abasinga abaga nti bagudde emisango ba comrade baffe essaawa zino buli omu yeeko katayagala kulabikako ne mu kooti tebajja olw'okuba nti babakozesa okukola ekintu kino nga bali ku state funded era nga balina protection. Yensonga lwaki mulaba nti buli omu ali gyali asirise kubanga bakimanyi bulungi nnyo. Kano ke kagurupu n'akalala abali mu wa mafiya abakola ekintu kino ne bakojja ababato baganda bakitaabe omuli Sodo omuli Nzeire taliimu nnyo ne Sodo Kaguta Mwali mwe bali muno abakola ebintu ebyo abali mu mabega omwana. Kati kidnaps zonna ezigenda mu maaso, unlawful kidnaps, torture, kubategeeza ekiri mu balakisi y'Egaluga mu underground omwana atulugunya abantu abatta bamalawo. Kati mbagamba kidnaps zonna killings zonna ezigenda mu maaso zonna Muhoozi ya instructing ogenda mu maaso countrywide zonna yazikola. Era kino njagala nakyo mu kitegero lwaleero. Poliisi ya Uganda gye mulamu poliisi ya Uganda tekyali poliisi. Poliisi ze under SFC. DPC na bakyalina mirimu gye bakola nga tebamaze kufuna biragibwa mu poliisi. Poliisi ofuna kati bisugibwa mu sabasi yakagaba inspector general police talina kyayogera. Yensonga lwaki kijambiya Christopher Damulira ennaku zino atambula nnyo mu ghetto ng'akola ghetto structures. Bino byonna abikola kuteralizinga abantu za Muhoozi kubanga alina ne budget naye nga mu police budget tewaliwo budget yakola ghetto structures kubanga sente zimu zinaje ziva nga indirectly zinakola mirimu egyo ku order za Muhoozi ne Salimu Sale. Ndoza mutegedde bulungi lwaki Damulira atambula mu ghettos ng'akola structures. Mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Kati Jeno Bigordo Didigi Sabatemu takola yekka. Mbabulidde abantu Sabatemu bakola nabo Didigi akolagana abantu byateeka mu system era abatemu okuyambako abantu babagenda mu maaso okukola emirimu gyabwe. Wabula ne Museveni takola yekka. Museveni alina abantu bakola nabo okuva ku byalo wansi okutuuka ku national level. Kati bwe tubanga twagala kugenda mu processed voting ate tulina kusooka counter-attacking bano abantu abalina ID7 nekola n'endowooza ya Museveni kubanga Museveni eggwanga talifuga yekka. Eri obuntu obutono bwe tulina okwekola. Kati nga chairman wa NRM azoganya abantu ku kyalo ne security mukozesa mu kyalo.
Manalo situale mwazoganya abantu kozesa kyao bana abana bali ku mitimbagana abakira ku makola destruction mukozesa kyao mukimanyi bulungi nnyo bagamba nti mwasoma ba elites abetuddeko temuyina mugaso mu gwago mugende ku gwange eyo kubanga mutunudde kubanga muloza muri mu safe haven bwe bamala okulya ffe abalwanira eggwanga bagenda kulya mmwe mwabasomako ebyafaayo n'abagoberera apartheid regime eyali mu South Africa era ebiri mu Uganda byaliwo ng'eriyo bakaddugala era abaali balwanyisa Mandela ne banne obutajjaawo nkola y'abazungu abalyamu olukwe ng'abazungu basasula ssente okubegera abazungu abegera abaddugavu kyatuuka ekiseera Mandela n'omukwata bwe bakwata Mandela kino tekyayimiriza revolution yaabwe era baasigala balwana mpaka bwe kyetaagisa omuzungu okugenda okunoonya omusibe gwe yeesibiranga amanyi nti revolution yaabwe erina sibira ku Mandela ne bakima Mandela okunegotiatinga okustabilizing eggwanga kati ndo kyenkugamba buli lwobeera ku social media oli ku ground ng'oli mu kukola focusinga nnyo ku message ya president yagamba nti buli muntu weezimbe mu embeera zakyagulanyi saawa oyinza okutuuka president nga taliiwo naye nga gw'olina okukomandinga abantu imessage gye yali akukola kuba tewagitegeera naffe bali mu social media ensonga lwaki tukola ekiro n'emisana kubategeeza nti oba president waali oba taliwo mbeera yonna tusigala nga tugenda maaso ne struggle eno nga tugyogerera abali ku ground nga bazoganya mpaka kuwulira bubi nkuwadde ekyokulabirako mu kulwanyisa obusosoze ne fuga bino obutema bwali mu South Africa kye bayita apartheid omuzungu yagenda okulaba nga Mandela yakulembeddemu okulwana abazungu ne system yaabwe enfu bakwata Mandela bamusiba mu kkomera naye ekyabatiisanga ng'okulwana kugenda mu maaso abaddugavu balwana ne batuuka n'okumanya baani abaali bababaga ne batandika obbalinya kagere nga bajjawo omu ku omu omuzungu yagenda okulanga kimuyitiriddeko ng'ekyo ky'okusoma Mandela kye kyammalira ng'ate Mandela ali mu kkomera atudde naye ng'abantu balwana omuzungu kye yakola kwe kugamba ate kati katugende tukime Mandela gyali mu kkomera tutule ne twogere naye tunegotiatinge then abantu bakole ki bakakkane ku mbeera egenda mu maaso era omuzungu yakikola Mandela lwavaayo n'ayogera n'abantu ne banegotiatinga apartheid neekoma kati naawe njala otwala ekifaananyi ekyo mu bwongo obwo nti kyonna ekigenda okutuukawo mu Uganda essaawa zino oba president waali oba taliiwo weetwale nti oli mu bigere bya president struggle etandikira ku ggwe era tekomekereza ku ggwe kubanga si ffe twagitandika ate ejja kubeerawo mpaka kuwulira bubi gwe olina okulima olubimbi lwo mpaka kuluggusa we lulina okukoma n'omulala akwatiraawo mukitegedde bulungi nnyo so njala tufokasinga ennyo ku nsonga eziruma abantu n'eziruma eggwanga n'okuggyako dikiteeta ensonga ezitwawula ntini nnyo kweze zitugatta tufokasinga ennyo ku nsonga ezitugatta okuggyako Museveni ne oba owulidde ng'oba waliwo comrade yayogedde oba alina waaseeredde tumufokasinga ku nsonga y'okuggyako dikiteeta okuggyako nga naawe okolya dikiteeta a small mistake it can't give you right to attack your fellow comrade. We have a huge problem of removing dictator in Uganda. Please concentrate on the main issue. Buno bu division wafe tulina bu division obutono nnyo obwo tebutukwasaganya mu buleke mu buveeko ensonga enene yakuggyako Museveni tuli esinkana ne tuwekuba eŋŋuumi nga Uganda ekyuse ekyo kyembasaba please tuconcentrating okuggyako Museveni regime ye kuba Museveni takola yekka era Museveni yabanga tumuggyeko essaawa zino tuyina eddimu ly'okusiga okula emirandira gye gyeyaleka gy'abadde alese okuba kwerosigwa mpaka ku national level ne ku international level kubanga gyegiri omuntu gw'owulira nga is an obstacle mu struggle mu mukoleko ng'obuyinza obulagira nga temunnatuuka ku Museveni ompulira bulungi nnyo gw'omuti ogulabira waggulu mu masanso na ku matabi na ndoddo omuti gutandikira mu ttaka ewali emirandira kati emirandira gya Museveni gitandikira ku ground mu family buli kimu omuntu ng'akyawagira Museveni ng'ali mu family mukyawe n'ekibi kyo kikyawe n'abaana bo bakyawe omuntu ng'ali mu society agira Museveni naye ng'ensimbwi oyo mukyawe mu mukoleko ng'obuyinza bulagira mbabulidde system ya apartheid bwe yali kati mwe bannayuganda basinga obungi mulabulayo Museveni nti Museveni yes ye Museveni aliwo naye Museveni n'abantu bangi bakolagana nabo nga bwe bagenda nti omuti mugulabako amasanso mugulabako ebikoola amatabi n'enduli naye wansi ku mirandira nagyo weegiri nagyo tulina okudiringa nagyo nekyo tugiringa out mpolampola mu kye tuyita technical surgical operation oba tactical surgical operation ngeri tactical surgical Museveni agikozesa ajja n'abajjamu eppeesa n'asirika
n'abajjamu naddini n'asirika, n'abajjamu namateeka n'asirika, n'abajjamu omwogezi n'asirika, abeetunze ne beetunda, n'abassa ku sayidi batandika obbalwanyisa, naye ng'ate mulina kapasite esobola okulumya abantu abo n'obyetamya enfuga ya Museveni n'okumwegattako. Ekyo nkibagambye nakyo mukiteeke mu bwongo. Kati gwali eyo ng'ogamba tutukoze okujjako Museveni, kiri nti Museveni atandikira mirandira wansi gye tulina okutandikirako. Olina omuntu mu community akolagadde bengalinga embwetunda omuzigo nga wagira ligimu, funa solution omuntu oyo omutamya otya gavumenti ya Museveni, era atandika atya okugyesamba either asirike oba yegatte ku nkyukakyuka. Ekyo mulina okikola nga kiri tactical. Nga Museveni bw'akikola n'atujjamu abantu, ye n'asirika n'asigala nga awasikowalinze. Museveni akulietinga diversion kubanga ssente bazina dda disposal. Naye n'ekintu kya diversion omuntu kibalina okutegeera nti Museveni bw'akulietinga diversion aba alina kyayisaawo. Bw'aba alina kyayisaawo kiba kitegeera nti ye aba amaze okusikowalinga kubanga bakulietinga diversions bangi n'abaredo zikola bangi kubanga tebalina ssente. Naye weebuuze gwe bateeka okulietinga diversion zino abeera mu nsi ki? Nti abeera mu Uganda. Oluguudo lwe lumu nze avumirira era ayagala okujja gavumenti kwempita naye kwayita. Amalwaliro ge tugendamu amafu awagira Museveni ega agendamu, ate nga yerabidde Museveni alina access okugenda mu nsi z'abazungu omujjanjabi ne family ye talina access agenda firano ng'ekiyenje. Ompule bulungi nnyo. Okunyigirizibwa kw'abantu abanyigirizibwa mu Uganda kitegeeza naawe kennyini bajja kukunyigiriza wadde okyalina wakaki akabangiriza koga nti okyagala okukola ekintu ekyo naye nga ojja kifunamu obuzibu. Kati njala bategeeza ebintu byonna mubikola nga mukimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi yatwala obuyinza ensi yagiwamba. Tebakulya sse, temugenda kufuna official announcement. Nkiddamu. From today onwards, I'm calling upon all Ugandans, please get know that Muhoozi overthrown his father indirectly. Is now in control of this nation. No one will come publicly to tell you that Muhoozi controls Uganda. No, because they fear that it might spark the revolution and the entire family will lose each and everything they have right now or they hold. So they are doing it tactically or indirectly, but Muhoozi holds the power from his father. That's why he commands police, judicial system, all ministers, each and everything in Uganda is under Muhoozi with the guidance of his uncles and some crooks who are robbed the country to the extent that even Ugandans can't survive anymore.